Badde mpita ayita mu bwana bwange obuto obwakatuuka bwa myaka 11 12 buyingidde kibiina ya 7 ndowooza ffe Uganda kye tuyita P7 nenga mu international curriculum primary ekoma mu primary 6 era abaana baabo abeesobola tebeekooya tebakola PLE okuva mu P6 babaleeta buleesi mu junior secondary ne bajoininga junior secondary ya 7 because junior secondary erina J1 J2 J3 nga bwe mwabiwuliranga edda yali badde ya 7 ya 8 and ya 9 olwo ne baloka bagenda mu ya 10 gye twali badde ffe tuyita senior 3 senior secondary wetandikira kati abaana bano bajja omwana bw'abeera alina emyaka wakati we11 ne 13 omwana oyo alina okukkirizibwa okwevumbulira ekintu kino ekyokusoma bwe batyo nga beevumbulira kirina engeri ki gye kiyambako mu ngeri gy'olaba abaana gye badiscoveringamu ebintu